Muli eno omusamiza atulambuuza mulambo gwa Nazaala we. Lino ekkubo lye ligenda mu bijja oba ku malaalo ewa maama. Maama Nantume azaala Ssenga Kulannama. Maama waffe mu Luganda gwe bayita Nazaala. Enteekateeka n'ennyumba yennyini egenda mu maaso. Egenda mu maaso. Waliwo yali abuuza nti lwaki entaana nnene nnyo budde. Nali mubuuza nti ennyumba lwaki nnene nnyo ngenda okugulayo. Entaana eyo eya taata kabalage waggulu. Ng'ate waggulu ennyumba y'ennyumba. Kati bano busiru na bugwagwa bwe bubatawaanya kubanga omusamiza alina okukuuma ebyobuwangwa n'ennono. Otandika otya okutulambuza ebijja bya Nazaalawo wenna n'olyoka otulambuuza ku buko ddala obwo buko bubaamu amakulu. Omusamiza alina okukuuma ebyobuwangwa n'ennono gwali mu kutaganjula amalaalo n'omulambo gwa Nazaalawo. Maama ne bw'otaba musamize naye nga mu mutwe mulimu amagezi omuko teyeeramba lujja. Omuko teyeeramba lujja. Nze neewuunya n'abantu bemubaako bye mukolera ebyamakulu. Wano Nazaala wange bwe bagenda okumuziika wano ono ye Sezaala wange. Naye abantu balina engalabi. Wamma maama Fiina nze nkyakuteeramu nnyo omukono. Byonna obikoze naye olaze nti mu mutwe gwo mulimu amagezi olina layini z'otakuloosinga. Toyinza kukubira kalango ku Nazaalawo. Ekyo tokyesussiza. Kale obusamize bulwadde bwa mutwe naye ate n'obusiru mu muntu obuzaale nabo bweyoleka nnyo. Kubanga Nazaalawo bannange kibeera kya ntiisa. Nazaalawo kibeera kya kitiibwa. Era ne famire okugiraga nti terina magezi ye muko okutuuka ne Nazaala gy'asula. N'omulimu ebitanyuma bantu bange twakakasa nnyo nti temulina magezi naye ate obuwangwa n'ennono. Bannange ebyensonyi bisigale nga bya nsonyi temusala nnyo layini. Nazaala baweebwa ekitiibwa. Teriyo famire erimu magezi gy'oyinza kutambaala bw'otyo. Mukobo okubira obulango ku malaalo ga Nazaalawo. No. Twagadde nnyo okulaga abantu n'okubasikiriza. Naye ate mu mitwe tubalage nnyo nti tulinamu ku magezi. Big up Maama Fiina kubanga bukyanga oyingira bintu bino. Ate olina by'otakola. Bano si be bamenyamu omusaalaba. Wamma ayagala okugenda ebweru okwepakasiza saagala kukulekera mwagaanya gwakugwa mu bafere. Aba Star Favour Uganda Limited bakutwala ebweru nga ssente z'otaddemu nga visa ekuli mu ngalo. Kale banoonyeeko ku nooti 7 17 45 27 oba nooti 7 nooti 67 26 beetaaga bawala na balenzi genda kukola mu ggwanga lya Kuwait. Mugenda kuba mukola nga ba waitress ne ba waiter. Sala atandikira ku $1,700,000 paka ku $2,300,000. Vacation buli mwaka emyaka okuva ku myaka 20 mpaka emyaka 38 bagenda kuba bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. So interviews zigenda mu maaso mujje tugende ebweru twetwalire emikisa gy'okuyola ku nsimbi. Njagala ompulirize bulungi. Nabagambye tugenda kuboola buli n'okuboyikotinga buli awagira NRM obutakola business tumuwagire. Kabeere mutegesi wa bivulu, kabeere wa dduuka, kabeere mulimi, kabeere mulunzi, kabeere musuubuzi, ku mitendera gyonna ebintu by'abantu abo tubiboole. Kubanga bamala okutopulesinga bamala owagira omutemu ate ne bajjanga okubaawo balina be balina okugyamu akasente. Mu byalo byammwe eyo mumanya abantu abo balina amaduuka naye musigala mugenda mugulayo. Mumukwana akedyezo muzaake eby'akedyezo ebikyalakyala ebiri eyo bitudde ebiri mu maduuka kibeeraawo byefaanana byonna. Ekyo nkikubuulira tosobola kuŋŋamba nti wabulidde omuwagizi w'enaalemu. Abasinga tebabula omutunulira booti n'ogamba ono nno kabano. Abantu abatopulesinga beefaanana. Oli ne waba agattako bugasi tuboyikotinga bizinensi zaabwe. Abalanga bano abawoza busimanyi tulanga ne bawa ab'enaalemu balangira bizinensi zaabwe tuzirumbe tuzikube. Tandika owa boda owa takisi omusuubuzi omulimi omulunzi tulina okutandika campaign eyo. Tugenda okutuuka mu 2026 nga twatandika dda nga Munnayuganda yakitegeera dda. Toyina ngeri gy'ogenda kuwagiramu muntu ng'ate yawagira abakutemula kyokka gwe bw'ofuna akasente gy'ogenda gy'ogula ebintu. Muzaake eyo mu biduukaduuka eyo abantu abo gye basinziirira ne bateekayo bikyala byabwe ne bibeera eyo ne bituula. Gwe n'ova eri era n'osigala ng'ojja okitunulidde bw'oti ng'okirabira ddala si bantu bankyukakyuka kye kisooka ng'okirabira ddala. Beebo beefaanana. Yes,
bebagobye bannammwe mu busuubuzi obusuubuzi ne butafuna kubanga be ebintu byabwe bayisaawo biyise gwe bakuteekerako emisolo osegedde egikunyiga bo balina connection yakuba bukubi ssimu gwe ne bakugoba mu business bo ne basigala nga bafuna ate boogenda okugula ebintu ate era gyosibira mu bitunuuliro kiraba mu fesi n'ogaa kino sijja kigulako abantu bajja kutuuka nga n'ekifaananyi ky'enkyukakyuka alina okiteeka mu dduuka bw'aba anaatunda people power akabonero alina okukateeka mu dduuka naye sebo osangayo ebiduuka nga sebo birimu ne Museveni gwe n'osigala ng'ogenda ogula n'ogenda n'otuula ku piki eriko muhoozi project n'osigala ng'era otuula kuwagira oyo nga be batutulugunya nga be batubega nga be batutta Munnayuganda bwe tuba tetutandise na mbeera eyo abantu bano bagenda tukajjalako bagenda kuvangayo batukubeekubenga nalabika Violeta simanyike ka Violeta nga kambadde NRM kambadde Museveni gwe naawe ezo sente making sure nti bakuwa ezimala kubanga tugenda kutuuka nga naawe tukukola ki tukuteeka buteesi wansi tetwagala bawagizi ba Museveni tujja kussa mu ttuluba ly'abali babebe kulu ekyo nkikubuulira mwe Violeta simanyi Violeta ovudde wansi bannayuganda bakuwagidde mu mbeera enzibu sitoleyo nagiwulirako nga eraga mwali bubi nnyo kyokka olina abatemu boozunga nabo mwana bantu mmwe mugenda kutwetikka naye nga mutwetikkira bwereere ng'amazima amatuufu tulina okunyiigako bwe tutanyiiga bano abasajja bagenda tukajjalako walabye maapu ya Uganda nga ne Buganda teriiko ate va ku Buganda katemba gwe bazze batukola mungi ne batugumbula abantu baffe buli lunaku gwe n'osigala nga okola ekivulu abantu ne bayingira ate n'osigala nga weeyambaza ebikofiira by'aba Museveni bantu mmwe nkubuulira mulina okusooka okwetereeza nkubuulira tugenda ku boycottinga buli omu